Okay. Basebo ne banja bamugamba mutya kansube ebitambulye ddala bulungi nnyo Kachumba ali nno wammwe gwe musinga okwagala ennyo munabutambala yenze era ntudde waggulu waneeno ku rooftop ewa Haji Alunambi twabagambe babegakaawo nti ekinfa ali mu kizi brandinga ekyo ali mu kitereeza bulungi nnyo omuzungu agiyita atya rebranding renovation yeyo akafa akakoze renovation rebranding kale kwegamba bwotuka wansi kitaatibwa ate waggulu eno kati ffe abakungu tugenda tuulanga eno waggulu abatagala kerere wa abantu odde eno waggulu nosirika n'omuntu ne muli akapiraawo ne muli akamera obulungi nnyo ne kakukkamu so leero we tukoledde gundi zikyagenda mu maaso construction bwe bukinagwera tujja kibalaga bulungi kyo kyonna kyonna nga kiwedde so naye twagadde balagako nti n'ebintu bisoboka essaawa yonna oteeka kalina ku njuyo ne weeyagalirayo kakati ndina omusajja abangi gwemanyi nga Devicom Emboozi mukati all from Genetrico bikoze bitya kibiina kya musajja we sikimanyi nnyo naye kyekyo ekya green ekyo sibo kyambule kyanjule bulungi kale ava mu ecological party bamugere bulungi ndina omukulu Devicom okuva mu ecological party naye nga bamusika ne bamuwa ssente akyegatteko omutima ne gusigala mu NUP ekyo si kituufu agamba nze Devicom inze Devicom nga atudde mu kamera ya Kachumbali za Kachumbali TV saagala Bobi Wine omutima gwange gwonna aho kwagala kyanjawulo kati wagera Bobi Wine ebikolwa byo byonna ebyo ne byanjawulo ate kati oyagala njogere kyoyagala kuwulira ngugambe bamutwalayo omutima ate nze Nsereko era Sereze yali ampadde agenda kuwa era wetugaba mu byokufuna nyinza okuba nga nfunye Bobi Wine okusinga mu Nsereko agenda kuwa mu bulamu bw'ensi buntu aho Kachumbali tukeera ku makya bakatukuze tulina abaana betulabirira tuli bantu bakulu okuvaayo tudde wano ki ekikuwagiza Nsereko olaba alina obusobozi obukyuse eggwanga lino obusobozi obukyuse eggwanga Nsereko nga yayinza okuba katabinda oba Katonda yalina obusobozi obukyuse oyagala Museveni aveeko toyagala obulamu bwange bwonna kasokana ne kakutegeera Museveni saagala mulabanga yakyafuga kati lwaki towagira alina obusobozi omujjako anti alina obusobozi yaliwa kati obudde buno alina obusobozi Kyagulanyi andi nze Kyagulanyi mu 2020 yangamba mu Wakalulu era nakeera nnyo nze nava na Masaka ekyo mbadde nga nkigamba nali kyotera nali mu kalulu ka minisita Kasolo nenvaayo nenzija nennonda ne maana enzirayo akati guno omulundi Nsereko yampise okukola naye togenda anti mpuliriza Nsereko yampise golaba alina obusobozi obumujjako muzeeyi kati oyagala Yesu oyagala nno bantu babuulire bakulaba Nsereko yampise okukola naye kyokka netanakunsaba kalulu kange ne Kyagulanyi tanakansaba kati nga lweyagamba ntikole ki wabula agamba kimu mukeere mugende talina kusaba kalulu kikkakatako kamuwa obeera tuyagala Museveni okakasa otya nti Bobi Wine obusobozi abuyina luli ekyamulemesa kubanga yagamba mugende mulonde ebisale mubindekere ate ero system yakyuse kakonoonye kakuume kalonde kabale byonna nze omuntu omuze mba mbikola kati yagenda kukola ki kutuula butuuzi mu ntebe kati aho wamala ogituulamu service delivery ejje buzi bulungi nnyo ekusange nange ntuule butuuzika olinde buluzi oluguudo balukole mulabyo mbeeremu eddagala ebyo bwe bityo eggwanga awo mulitadde wetulyagala aho Kachumbali njala abasooka bonna bakitegeere nti ebyobufuzi business nga wakano gulo YouTube channel yo kikkiriza oba nedda ebyobukuzi business si business mwa abagifudde wano mu Uganda bibafudde ebyobufuzi business nego ebyobufuzi okitereeza wano mu Uganda ebyobufuzi business okikkiriza kuba tufuga si kubaagala kyo kubanga business yona ako omuntu asasulwa wadde okimanyi ekyo abaka parliament basasulwa okimanyi balina omusalo gwa buli mwezi business kyesinga kaawo era mu Uganda tuyinza okuba nga ayagala enkyukakyuka nga mu Uganda yonna abaga enkyukakyuka mulimu abantu ngaaba nze gwe n'atali
Nagenti mzee agira mzee agira afuga nedda naye ni munnamawulire kale sina side ogiina sitegedde bulungi kubanga bannamawulire basobola bakuba enkya n'eggulu so nze essaawa ya leero ogende wa mwami Nsereko nange kuba nawe oyagala kulya chance eriwo ennungi nti Bobi Wine ng'akyali Bobi Wine nalinga mwagala okubuleka namutegekanga era tuyinza okubanga kye jasinga okwewaano mu Uganda nali omu kubaasi ozireetanga emirimu oba oli okumutegekako kati yafuuka mwami Kyagulanyi Ssentamu era nawuliza omulango era ne mmuwagira n'ababaka be ne mbalonda kakati essaawa ya leero nange nnoonya nfubutuseeyo ntya Nsereko ogenda fubutukaye wa Nsereko tewali amanyi kuba naagana afa bagasalira essubi oyinza okuva gye bajjula ate n'ogenda gye basaaniika wonna bali mu kusaaniika busaanyi sibali n'omu yajjudde naye Nsereko takyasiga ne Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu akyasiga bali mu kusaaniika era kyamukisa mulungi kyambo n'empuuga bakyasiga kyamukisa mulungi nti mwami Kyagulanyi Ssentamu wagenda mu bukulembeze obw'eggwanga Uganda biri byogere byagenda okukola nkakasa nange bigenda kuba binnyamba era ajja kuba nfuga kuba atagenda kusosola mpozi nga muga nti wanaamala okulya ffe mugenda kutugoba ate agenda kuba mukulembeze wa ggwanga yonna nga bonna abantu abatwala naye luli kasa nakola ki namuwagira ate gwe oyinza okuba nga twamuwagira era nze nyinza okuba nga nkoze omulimu munene kasooka tuva mu byabufuzi bya 2021 era nyinza okuba nga nyina eddoboozi yange lyempisizaawo nengatta ku Kyagulanyi kyokka ate ng'abeefuula bamwagala nnyo nga bawula bwawuzi kubanze sira nali nkutte essimu yange nenzivuula mukulembeze wa kibiina kya Nuupu yenna teruliiwo olunaku lwange sira nentudde mu kamera ya Kacumba oluba ya muntu yenna yenna nenzivuula mukulembeze wa kibiina kya Nuupu yadde nga kyakozesikanya nakyo naye ate nze ndabye abeeyita aba Nuupu lukulwe nga badda ku bakulembeze ne babavuula kati nze sikikolangako kitegeeza asobola okutambula ku lugero lw'Abaganda nti gyova toyombye yotera okudda naye nze nyina ne bemmanyi oba bendaba ku ssimu okwo nga nasobola kutambula wano naye nze essaawa ya leero nsobola n'okugenda ekavule kubanga sanga nali nvumyeeyo era Kyagulanyi nambuuza Buganda wange buzibu ki ekyakututte eyo ne mugamba entungo eyantutte njagala kuddaabulula bweti ne bweti kyokka aloba tasobola okumulinnya mu maaso essaawa yeyo nja kugambe anko waliwo abaana bambala enkofiira za Nuupu era nga bagamba nti ba Nuupu lukulwe nga bagenda mu maaso g'amwami Kyagulanyi Ssentamu tasobola kubona ekifaananyi tasobola kubakkiriza nga tasobola era gaani Kyagulanyi ng'ayagala buli omu nkugambye waliwo abeeyita aba Nuupu lukulwe bo mu bigambo byabwe ng'era bafunye mwami Kyagulanyi Ssentamu bafuna chance nga katinga gyolali ku kyaki wali nga tasobola kugenda mu kifaananyi kyokka tasobola kukinnyima akati ngenze ntya mbadde ngattako ntya ndeseewo ddi buli tya wano anko tuli mu bya bizinensi ebyobufuzi bya Uganda byafuuka bizinensi era bagenda kumakya ne bagamba nti omubaka gwa pale bakusaza okuli ku miliyoni 10 parliament yekala kale n'omu asigalayo nkuwa example olange bagomye kansula Lukoola kodi yali akagoba kansula Lukoola mbu chairman Nyanzi nakuba ekipande ng'agenda Kawempe wakiwulirako oba Yona Lukoola mbu naye waliwo eyaŋŋambye mbu yali agenda Kawempe walala kakati nkulaga kino kansula Lukoola oyo omulaba singa kodi lagabadde mu malonde kati jjukira 2 yabiri yadda n'emmotoka obadde ne balonda n'awangula era afuna 2 birala wulira nnoono ziri ababubaka mulala ziri zaggwa dda kamukwate n'essimu eriko ssente oba kikeni ogamba otya ssebo si alina show etagenda kubeera mu bantu ndi wano eno ku show ndi mugamba abantu nti show yo yatuuse dda bagule tiketi mu speed ate bagula zakyagenda kusenda zigezesa ki Deviko mwagamba sero olina kyogenda zikozesa anti kati Deviko mwe gwolaba azikakkanya yegasseeko ne namba emu baagala kunzita oyo si kitaawo okubuulira kikeni namba emu ayagala kutta Deviko mu namba emu baagala kunzita bannemesa show kati ko ensonga gye bawa
mbushoya wembozi mukati musajja biki ate ne musajja era yabeera successful kati nebuuza nambe mu ekinzitisa ate nga ndi mutabani we nze first born nze musika ng'ogenda kusikira ki nambe mutalina bintu atalina baana bawe ono ayinawo kigeri ye wamutuukiridde mu buto bwe n'omugamba taata njagala wakadiranga kalimba agiranga yaŋŋamba nti nga efakitidde vikumu ye yaŋŋamba nagumikiriza nagamba kikino songa emboozi mukati tugenda kugulako emmeeza naye yongirinda agiraba emmeeza byagifu nagenda okutwala wasula mu moto emmeeza tugenda gigula abasajja oba tobayitamu bayitamu naye buli obayitamu babeera simanga ate waliwo oyo gwe bayita waliwo mawa eva ye mpozi mukati simanyi banaafuna ettebo ogenda kufuna asa bawulidde agenda kufuna nambe musete bagenda zimu wazireete ate bazimuwa tagenda zimpa tebazimuwa webanazimpa tagenda zimpa nambe muyagaggawala takyasoboka kati gwe agenda ozeenonera enjo zino kuwomukaaga jagonesereza tebo kuwomukaaga yeidi tetuliiwo idi yalwakutaano yalwamukaaga idi yankya ekololo kwekitugo ngajja kufuna abantu aki kiki teetaaga abantu bangi abebbala bokka banaabamu bamumala kubonesera ina mugaso gwa ssente alina omugaga waage agaba ssente akavubuka abagaga b'ennaku ebbiri nawe omugale ofuna excitement kubagaga b'ennaku bwezijja nti ng'oziryamu ez'ennaku nze awo sijja kutambula mpozi nga zeweni waggwako ng'agenda abo bo si amakola gwe yakozeeko naye makola bamuwe ssente agule mmotoka naye tumukoye okumulala ku booda ne bw'ogigula fe twabanga ne kezi ng'alina emmotoka nga tutambuza booda emirimu gyaffe naye mubajjawo abo abagagga mubajjawa simanyi gye yavudde oyo tebawangala supervisor bw'atuuka waliwo ono ow'ekinusu saamufiiringa nazira jobless bilionia n'abawo abo bali azabawo nalyakoko naye gundi alina wodabijji ate nekusima ate obireka nambe mu mwali gundi ne Shiba alina sho Shiba alina sho the return of Shiba bagita batya the return of queen bagita batya the return of queen avawa avadde taliimu abadde bweru yagenda ani yamutuma agenda kuzaala kati ffe tukwatirako wa anje twali tumumisi gwe bali tumumisi era obadde butambula kati ogenda kubeera nkusho nja kubeerayo kula manager Dirisa tugende tumwagira oyo mwana waffe ekimumpagiza kiri ekintu eki afune ssente alabirire omwana ateeketeekere omwana kubanga kati yafuuse maama ekyokka kimumpagiza no music we twali tumumisinga bw'atabadde mbadde simumisinga era mbadde nnywa nga ndya nga ne musawuna ati gwe toli muwagizi we naye ndi muwagizi we naye abagala alina olugero olugamba kyava ekinyuvu addawo kinyuvu ava okuwaddawo omuggo kati Shiba bw'abadde taliiwo ani azzeewo mbadde mpagira ava peace naye era tolaba nti abadde tasobola ziba libu ya Shiba era mbadde mulabako neŋŋuma kuba bonna mbaagalako ekintu ekikubeera bwereere ava peace ali bwereere anti Shiba ye muyimbi nze asinga okunnyumira mukaga imu kubisinga okumpagiza bwereere akwata suitcase nga bagenda e London nene bweti ogamba Gomez eziri omu ali kikugwerako eyo ng'ali ku stage ng'akubye buno bupampa bupatula bwani bupatula n'ogaaga tebaba bamenyedde ki anti Shiba agula empale buna akolamu empale ezi kati muzadde tagenda aya kati byagenda okusinga okukolera ddala naye nze nkuyozaayoza bambi okuzaala kozi mwana muwala simanyi mwana wa Shiba nejja kubuuza manager Dirisa ajja tubuulira nze muyozaayoza kati abantu bayite bajja bamwagire era nja kutegeeza abantu bonna ngenda kuza omwezi 22 August omuganda August mu Gw'omunaana Serena Hotel mugende mwagire kama bayiza omukyalo yalina omutima omulungi nze nyina mukwano kwa mutatu twagezi yagenda bwero omumanyi twagezi yafiirwa n'akubira Shiba n'amugamba nfiiriddwa n'amutera ssente ku ssimu n'akubira Gravity
namugamba fira ekigamulusa ekimugamba reposa yake tonja Samira yasoka nagamusukumira andi alabika nebu yafiirwa teyamubeererawo kyokka alabika webuli yamusanga sali muno musezi naye kubanga ne gravity si mubi ne gravity yagaba agabira ddala nno so 22 mugende muwagire Shiba ku Serena Hotel noza bulijjo 15 ne milioni 3 sibo kiri leka lyo tebo bannaye oba akola VIP ga tebo yokka milioni 3 zona abagagga abayina asobola kutunda tebo nga mmeka Shiba Dako bimbira kuma mikwano gy'abagagga ne Shiba asobola etebo 5 kyonga Shiba musibira bazamba 15 bagagga waba muwagira mwebali tabayina kubanga lyayimbidde abasussanamu kati ne management netuna tebo nga 2 size tebo 7 kira yashiba kolesha nga agafuza tebo nga 10 nga sho ya tebo zokka kuyimbira bagaggabe kati abamuwagira ffe eri waggulu ngamba ffe abamuwagira mwambuka eri waggulu tetujja yati tuli bangi abasinga abalina lugogo mmwe bwe mitwalo 2 anti ne ba VIP show kati mmwe Nemo mulinde lugogo be wa mitanda. Kali nakulabye ovaddeyo nga oli mukwano kulo omukulu Sheikh waffe omulungi ennyo Sheikh wa generation eno Sheikh ayogera ensi neewumuliriza obuzibu bwavuddewa Sheikh akola ki Sheikh Kiti Sheikh wa generation omanyi buli mulembe guba n'abantu baagwo kati butogera kuba Sheikh Kiti wa generation yaffe oboyagala oba toyagala ye musajja ayogera ensi neewulya nti shekerera ayogedde ki nga bwe tulina Mbasumba Pastor Bujingo kati tulina Sheikh Kiti kakyembuuza omuntu singa aba ayogera nga awemula aba muli jimu ya mwera bwabanga bwayogera ensi emuwuliriza nga awemula buwemuzi n'awemula era aba wa generation yaffe kitukakatako ffe omutereeza mwina bangi aba generation yammwe musiru gababu aba mu mulembe ogwo aba mu eyo generation buli generation erina abalungi n'ababi ate abalungi n'ababi baweebwa time yaabwe time yaabwe netuuka musajja mulungi nnyo mu kusomesa abakyala olinaga musajja avuma nnyo abantu naye nga mu generation yeeyo kati Shiba ng'omuyimbi ali mu generation yammwe Shiba tali mu generation yaffe lwakubeera ate Nandolavu wa generation yaffe ava PC wa generation yaffe generation ya mutegeeza mwe baani ba Gen Z sajja akogedde bulungi kakati nze ankoza siri muntu era twali muntu ayinza kuleta video yange nze nga muntu sigirina Nanyinza okubanga sikikola ate era n'okwanukula abantu yinza okuba ndoze bonna sooseye naye wamwanukudde maybe nga tewategedde kyabadde ategeeza yadde ategeeza ki gwadde yanukula ki nalabye omukulu Seeka Kiti nali omu ndowooza kubasa okulaba Seeka Kiti ng'abuulira yiri mwezo nenzaagala nnyo nga muwuliriza nnyo naye olunaku lumu mba ndi awo Martin nankubira essimu Martin ono waffe omumanyi w'empale z'obutaasa naŋŋamba jangu wa Kiseka Madamu Sylvia akwagala erinnya bulabula ngende wa Sylvia sirina nga ku programu eno gye mukola emboozi mu kati Sylvia Auto Parts Madamu Sylvia Auto Parts ye mukyala yeka yakola erinnya nga tagabye ssente naŋŋamba tuli ku mulamwa gw'okusondera Seeka Kiti emmotoka njagala obeere ng'oyogera ebintu ebyo tusembye Seeka Kiti emmotoka era mu kuvaayo nampa ne ssente yakuwa ssente olanga esho ey'okusondera Seeka Kiti emmotoka yampa emitwalo 2 buloka nakuba oluseke lw'5 nosigaza 15 naye nga naye gwenza okwogera nali mwagala olwedde era wewatuuka Saturday weyatuuka nempisawo akalanga ako Saturday yaddako nezamu nenkayisaako Faluku kyava agamba katukubire ku ssaha era nkasaba ntu video gyeri bagiraba netukubira ssaha netumubuuza n'agamba banene saa n'agamba naye muntu yabula sonde Seeka
kiti emmotoka ne tugezaako eddoboozi ligenda gye lyatuuka sibanaga bagwa mwayo ssente kakati bo kyatambula mba ndi ku ssimu yange enkutte ngenda okulaba nga Seeka Kiti agahaye kyasirwa Sande Mungu yadde baana Adamu eddembe bagenda ku kyaki kwera kusinza biwumbe nenga ate ono gwe nkubira omulanga tusonze emmotoka nze ndi ku bigere ate ali mu kuvola nze gye nfunira emirembe nenkwera Adamu Siire sibu ne mugamba Adamu Siire nze sigala kuddamu kulanga bintu bya Seeka Kiti ambuuza ati ne musindikira vidiyo ne mugamba okuva na leero era nze nkoze eki mutadde naye sigenda genda mu maaso yanze Silivia we yali agaba emmotoka eyo yampita mbeero ne mugamba sola kubeera ali Seeka Kiti nene kasali nakulanga nnyo interview ewo nga gamba simwagala siri nangamba omusajja avayo ne mugamba teyeetonda nga maze tufunirako likes ati yeetonda teri muntu atasobya kituufu togenda kumala kukola nsobi kati ne Museveni wanavayo ne yeetonda mbu nga tumusonyiwa teyeetonda luli ate Museveni teyeetonda ye yakuba kadogo mulala mulala yeetondera Abaganda ne Uganda okutwaliza awamu oba ekiri bayita okwetonda wabawo gwe weetondera wabeerawo abagatta wabeerawo kiwasobya kiweetondera kati Museveni yeetondera ki kati Seeka Kiti ye yeetonda kati Seeka Kiti we yeetonda nasigala kyanumera nebivaako ne muteedde obulamu bwange bwonna just gwe tosonyiwa nze mulimu byensonyirako ne byesisonyiwa kati nabadde ndi awo nga ndaba vidiyo ng'agamba namukulaga kutuuka nkya sirumu ogenda kulaba abafaaza n'amaganduula bali ku biwumba obasinza Mungu abawadde eddembe bali ku biwumbe baana Adamu ayongezaamu ebigambo byebirala naye ndowooza nti obakakadde naye kaseera gaye nti enkya lumu ogw'omukaaga ne mmanya kapya ninga katono omusajja ate TikTok naye ebanga yogenda nti kati mpabiri Kacumbali byayogedde byokka weza mu ntambula nenda bana akalala laga mbadde nva Luweero mayijjamu abadde mungi ndi mu mmotoka awo nenda abantu nga batambuza ebigere mbagenda namugo okulabaka ya Rabbi ya Mungu tebamanyi bali ku bigere batambula yayogedde kibi bayinza oba nga tebamanyi ng'emmotoka gyagamba gyali mu jjaamu ffe twagisonda abo baalaba abo n'amaana yakoze vidiyo ngezi nga nnya n'agamba tosobola genda kusonza kibumbe anko e-Japan balina ebibumbe kyeyogedde kibi ekyaki nga byasomeseza bibi osaba ddiini ki ni mukristaayo oli mukristaayo osobola kumbulya ku y'abasiraamu abasiraamu sinza bibuulya kuba sibimanyi Seeka Kiti asaba ddiini ki musiraamu asobola kubanga byabakatuli kyabimanyi asobola abo Katonda bawadde ekisa basoma ebintu bingi nnyo osanga omusiraamu ng'amanyi Bayibuli osanga omulokole ng'amanyi Bayibuli ng'amanyi Kuruhaani naddala abakulembeze babeera buli kimu bakisomye okusobola okumanya laika abimanyi akati Seeka Kiti ayinza okuba nga mutuufu ye ng'ejjali nti mumanyi naye ekigambo ekiyitibwa eddiini oteekeddwa okuba nga oba okinnyonnyola omuntu omulaga ekibi ekirimu kyali mu kukola Uncle Robert oteekeddwa okulaga ekibi kyali mu kukola ekibumbe ekyo n'omugamba nti ekibumbe ekyo kibi lwa nsonga bweti ne bweti n'omugamba wojja wano awali bamuyita Allah mulungi kubanga lwa nsonga bweti ne bweti n'ogamba mwana Adamu kuteereddewo gwe yawulawo ku bimu kiba kyolaba ekirungi naye gwe okera ku makya nze siri musiraamu era nyina emikolo gyange abasiraamu era sinza kunnyonnyola bintu bya busiraamu kubanga sibimanyi era omusiraamu kyanga amugamba kyekyo naye ye era kyalese kunnyonnyola bali abaleri bakyuke bamwegatteko yazze kuvula kubanga yagambye nogamba era ndajja kuze n'agamba bayala olunaku lwe batongoza mbu lwakulya mbizzi ebigodo biyitiŋŋana oba tamanyi nti embizzi eyeewooma ate kati atagiryangako amanya ti ajjagiryeko nedda musajja musiraamu ekyo kiri alaama lamayini astagfirullah
tu ajagiriye kawulire ogiriye embizi nje nyama yayo ekuwomera liveeko lwaki sennungi okay kakati yadde ateekeddwa okulya baganda bange abagenda Namugongo temuteekeddwa kugenda Namugongo olw'ensonga nti nabbi waffe Kurani eno bwe yali ekka yakirambika nti abantu bonna bateekeddwa kubeera basiraamu era Ssekati ateekeddwa okukakasa ensi eno nti ensi yonna eteekeddwa kubeera nsiraamu. Ekyo tekisoboka kisoboka ali kyekitabo ekiwo kyokka ekituufu ebirala si bituufu. Era ekyo kyemukola baganda bange okutambuza ebigende mugende Namugongo si kituufu, mumenyekera bwereere. Ekituufu muteekeddwa kwegatta ku mutonzi waffe ono Nabbi ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe muteekeddwa okwegattako. Eyo eddiini lajja bagobera n'ebimu bimusa tebiriiyo, Nabbi yabigaana naye n'atavoola. Kubanga nze essawa ya leero wenkeera ku makya ne ngamba Ssekakiti mudire jakkiririzaamu jangu olye ku mbizi mba muvoola. Ante eddiini jakkiririzaamu temukkiriza kulya mbizi. Era ekyo oba okoze ekintu kivoolera ddala. Wabula singa kibeera mu biwandiiko nti embizi eteekeddwa okulima, teekeddwa okumulaga nti lwaki agirya. Okulamaga Namugongo kiri mu biwandiiko. Okulamaga Namugongo sinze mwogezi we Namugongo eyandibadde akuwa ekituufu. Naye abamanyi bagamba mbu bagenda kulamaga kubajuliza abaafa. Ego okkiriza nti abajuliza abaafa baafa lwa ddiini oba lwa nneeyisa yaabwe n'obujeemu eri abo abaali babafuga mu ggwanga. Olw'okuba nti nze saaliwo mpulira history ezisomwa ezaali Namugongo bagamba mbu baafiiririra ddiini, abalala bagamba mbu bajeemera kabaka. Kakati ku bintu bibiri ebyo nganze omugobezi nteekeddwa okufulawo ekintu kitya kimu kuba nze ondanze sigenda Namugongo. Kyokka abagendayo tebalinaako buzibu. Kubanga anko omuntu atambula okuva e Kenya ng'atambuza nga tewali amukasi. Era nasangeyo nga bava ba Congo gweoyita nti musiru. Nze nyina nabyeko omuwala awo focus adamundaga bamulaga mu katabo ka NDS yamukola kali akasooka. I came using a food. Luli baalaga nti mulalu era ali mu saloon. Owenga ali mu saloon olaba akatambi kali n'akaleero ofulawo kyakuyiga ki Kizito mutamukoledde ebirungi era ye mu bigambo bye yagamba. Kakati gwe ssaawa ya leero w'omugamba nti ekyo kiwumbe kifu nga tomulaze lwaki kifu asobola okuwuliriza. Tolowooza nno abantu baffe obutamanya bungi nnyo. Obutamanya bungi n'obuteebuuza bungi kyovula amazzi gasula gatambula ekiro. Singa geebuuza ku mutonzi yani gafunidde parking bakafunira abantu bebase tugagazaaki. Naye obutamanya gaagala okwebuuza ku mutonzi w'eggulu gasula gakulukuta ne gakkirira ne gambuka. Kati Ssekiti alina kukola ki? Ssekakiti nga ye omumanyi w'ebitabo bino byonna ebiriwo ku nsi ateekeddwa tulaga nti ebitabo bino ebirala tebiriiwo, eddiini eriwo etya emu. Era n'ekyokubiri Ssekakiti yali avayo olubeere n'atugamba wemmanga munsondera mmotoka olw'okuba nti eddiini eriwo emu yokka gy'abasiraamu bokka Abagisonda munene Silvius musiraamu yali akulidde enteekateeka nange yali mukubira kala ngo nze siri musiraamu. Olw'okuba nti Ssekakiti yagala likes nnyingi n'amaalo Ssekakiti talina kubanga anti wowulya gye yava owulira hisitole ye bire ebintu abirala ebikulu nga birevu. Ssekakiti okuba waaki nsinzira mu bigambo bye era naye wennyini waaba ayogera agamba ze yeerandiza era tasobola okulinya nga amanye ennyonyi agenda kuba kuzaakulidde enfu yeerabirawo ng'afunye ebuuka. Musajja wa Allah tomukuba nnyo. Si musajja wa Allah, musajja wa TikTok. Kubanga abasiraamu bagamba mbu abamu
ng'omusiraamu tufakirizwa kwekunya kifaananyi mbu ebyo byalinga yedda kuba tewaba kamera naye kati Seeka Kiti kyakola tekikkirizibwa. Ate lwaki? Omanyi akola ekisi zino nzibu. Kuliko omusiraamu omulala awo simanyi bulungi mannya ge. Yalinga akola ebyafaayo nga yogera ku Idi Amin Dada. Seeka Mbale TV teramulaba ku Mbale TV. Wamulabye? Era nannyonnyola n'agamba Ali. Yono Ali. Asasula ebibi bye. Kati olwokuba nti bamba Seeka bano baga okweninga batuuke mu level y'omugenzi Seeka Muzaata boogera ebitakwatagana. Oli kati omanyi ki ati no baye kya. Anti ayina akalala era ngenda kamunyanya kusindikira. Ayina akalala ke yakoze. Mulama okukola kusimanyi kutubba. N'afuna essimu ng'amwagala ku Supreme Council. Nakalabye. Wakalabye? Ogalayagadde yabiwulidde. Yali yamuyita n'amugamba. N'amunnyonnyola byakola ki? Olwo nti yakubaganya n'ebiri ebyasoose yatidde kujja gantwa ne mu nsonyi nakola ensobi. Naye yakubaganya n'ebigambo bye. Wakalabye? Ono yamuyise n'amugamba jasi. N'amunnyonnyola n'amugamba nga taliiwo. Abayindi okubaja yali taliiwo. Weebale nnyo naye yatugamba nti Haji Moses ali mu kusasulira Haji Moses ali mu kusasulira ebibi bye. Tera amugamba naye embeera gy'alimu ali era alayika ali mu bibi. Anti ono yadde kimutaddeko nti alaga nti abasawo bakola ki? Tebamwagala. Kati mu kumuyitaawo jjuka ono yavuddeyo ne ssente kati. Yavuddeyo n'omuntu. Tolanga ebigambo byakyuse. Kalala kumuwaana. Kati baseeka bano kacyamuko ke kabakozesa. Baagala okulanga omuntu afuuka mu bigere by'omugenzi Seeka Muzaata ekikyagaanyi. Ekisinga okusumbwa abantu anko. Togenda kufuna Muzaata mulala. Muzaata y'oyo yaggwa. Kati nze waliwo omusajja omanyiza abasiraamu bagobe waliwo omusajja amuyita Sheikh Buyondo. Oyinza watumuwulira awo. Muwulira. Allah! Obuvuzifuka otwatunanga ne CDs. Ayina omwana omulongoofu. Ayina jjukira gye wava. Ayina simanyi funa omukyala okuva mu bazadde be. Ayina CD. Yakolanga emisomo gyanjawulo. Naye ng'oli omusajja waba abuwulira. Omukatu ky'owuliriza nga kikukwatako. Munaye abantu abasinga bakyuka bukyusi. Olw'amaalo gaba bafunye n'excitement. Mugiringo oyo omulaba. Yalinga awuliriza kumpi ensi yonna. Yalinga akolera ku Majestic naye nga buwuliriza osanga bujja bali mu kumuwuliriza. Nga Bujinga ayogera ebintu n'omusiraamu n'amuwuliriza. Kaakati just abantu bano bagala bafulamu kabampaane. Era Seeka Kiti wange gw'okuba si bampaane. Kaakati ye Seeka Kiti y'amaalo yayina mangi. Oli ku musajja wa Allah gw'oliko. Ne Allah ayinza okuba nga tamumanyi ffe tumumanyi ne ku TikTok. Ono Seeka Kiti wa TikTok. Kyobona era waba abuwulira. Anti abantu baawulira ate tubawe ekitiibwa n'obbakiririzaamu. Era nze Seeka Kiti we yakoledde vidiyo wali eri mu muzikiti. Be yaddamu era musinza kuba wa kitiibwa. Bali mu ntegera yemu ne ya Seeka Kiti. Anti nze n'oliwo omuyimbi omu sigenda kumwogera mannya. Namusanga mu bbaala. Nati mikimu ya bbiya nga bakayita kalaadi. Ne mugasa okujja akantu ako mu bulago. Mbadde nkalabidde bulaza neeyanza. Nga musiraamu? Kalaga kaabasiraamu. Lwaka bayita akalaadi. Yarodde mu bbaala. Era naye yali akeerabidde. Ne mugasa okujja akantu ako mu bulago. Neeyanza mbadde nkeerabidde. Kitegeeza nze abantu baga nti kanzibuza abasiraamu. Tojja kundaba nga nzambala. Olwo naye nga nnyingira ebbaala. Kubanga bajja galengera omusiraamu mu bbaala ate nga siri musiraamu. So nga tuwaliza bubaka kiwayina eriki Seeka Kiti? Agende maaso ne TikTok ye. Naye gye bunajjako eyo mu maaso ojja kumulaba ng'ayagadde namakula. Era nsonga nti Seeka Kiti mbakazi bonna b'ayina bonna yawasa basiraamu. Agende maaso ne TikTok ye n'okubuulira abamukkiririzaamu. Enno wanyiize. Nga vvoola eddiini z'abantu. Wanyiize. Naye olunaku lumu agenda kufuna ekyo ky'ayagala. Yeetonda. Teyeetonda. Ati gwe weetonda ng'omaze okukosa omuntu. Ddeme gy'olidde maze okugisa. Nawe temusonyiwa. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba
tubakolenga obulungi n'abo abalina emitima egitali kya bukuusa. Anti ebitabo byo biraba. Buli muntu alina kyanojja omuntu atambulira kukola abaga nti nze singiryako Makolo kisawo basanga ku mayirungi. Kati gwe ajija mutasonyiwa. Nze sisonyiwa era nze mpalanira ddala. Kati seeka kityo omuwalana. Nekuva ddala mbadde nkigamba kati ku kyayongeddeko bukyayi. Kale seeka kiti badde nkusaba onoonye omukulu ono. Tanno yasobola kumufeesinga. Gwakuyita ne mwogeramu olaba oli owa gundi gwe baayise. Owaaki. Ate kati seeka kiti okumpita ekyayo kitugatta mpe ssente ayina kuba ne mugata wamusondera nsonde kati agenda kumpaaki. Tegeeza omukuba lwa ssente. Tayina nanti. Senga avaayo omusiraamu omunene mu kitundu n'akuwa ssente. Anti abantu abakulu twawuliriza. Amisi tugenda n'akuyita. Anze nejjera yadde mu jjaamu. Waliwo omusiraamu yazze n'asiba emmotoka ye era w'amaanyi mu ggwanga. N'akona ku bbalo n'aŋŋamba seeka kiti muleke. Ono yankubidde ku ssimu. Naye zzeemu ate. Andi ekirungi ekiriwo nti nze simuvuma nga ye. Ate n'ekira nti seeka kiti kye yeerabidde nti ffe wavoola obukatuliki era n'abasiraamu bakyanguyire ffe tugenda kuvoola seeka kiti nga ye. Tugenda kuvoola busiraamu dayirekiti. Bwa tugenda kubaga abasiraamu nga bakambwe nabo bave bagabe ku musiraamu munnaku era bakambwe kubanga Dube eringa azanye emizannyo gino omusiraamu atasasula booda bava bamukambuwalira bote baagala azanyira ku ddiini yaabwe. Marieki bamuyita wali eri mugezise ku musoto baye yabagatta baganda kumusiba bote baagala mutazanyira ku ddiini yaabwe ate ffe azanyira ku zaffe. Kati bagenda wadda tugenda kuvoola busiraamu dayirekiti. Waliwo agamba bakatulukingana nakuvayo kufafaala kuga Kabaka si mulwanyiga nti ajja ayogere kyekimuweesa n'abambowa. Kyova olaba nti Gasumba yavaayo n'alimba Oweekitiibwa Katikkiro twamulinda anti ekintu kyoyogera kikube kasoo kifulumya bwoti ze babakulu oyo siri muwagizi naye alina ge bakagamba kabakamwako. Kale basawo ne bannyabo tusaba bekikwatako mwetereze ate entalo z'amadiini zino zireme kujjawo because bitandikawo bityo ate ne bivaamu ensonga enkulu. So tetubyagala tubirabeko gye byakoma gye tubisomako bikomeeyo ebidda. So kukikwatako mu basiraamu mwetereze mwogere naye, mu bakatuliki mwetereze mwogere naye, abakristaayo tulyoke tetulina ntalo tubiyingiramu ebyo. So waliwo kyaliwo nga tusiibula waliwo kyaliwo nga muyita Mukasa ali mu Yamaha Center awo. Njagala omukusa okubategeeza nti mu baproducer abalokole ayina mixer. Allah ali mu Yamaha Center era nja kuba ku bifaananyi babiri ayina mixer nnungi. Yamaha Center bino ebikola ku bidongo. Mbitegedde. Ugende mumuwagire. Okay. Bamuyitani? Mukasa. Lumbe Musolo. Lumbe Musolo. Kigwe nti wakusanga oguweera. Okay. Kale tubanyonyodde abanoonyeza Yamaha Center yonna. Sente ziyampadde zikomaawo. Kale byebyo mbere bulungi era